Tusimbudde n'olugambo olutambuzibwa ku mutimbagano ebyatamale mirundi Junior si birungi munango ne bavuddeyo ne bamulangira ebisiraani bamulangidde ebikolimo bamulangidde okuba nti no taata we yafanga amweganye mutata we yafanga amweganye atera ne babeera nga bamulangira okuba nti no teyatereza byakika kyewaabwe ani byonna munanga abyogera ye full figure nsonga ki nsonga za Pastor Rosias Bujingo katumukuwe omwana wa mufu ayina ebizibu bimumala ali awo kirereze adda ku Bujingo n'amutematema Bujingo genda kebweru kopa wa pastor banno tola wa pastor gundi tola wa pastor kakande yasinga amaanyi wano gwane agambye nti yamusingira amaanyi yamanyi ogapimira kuki yamanyi ogapimira kuki mukubye Bujingo n'abagoberezi bagwa wuwe ekyo kiba mwatuka n'okkuba obutebe obukalu ye kati gwoyogera nga ninga n'amasabo g'abalema ebyokola byabalema okutereza twatuka mu kuzika kitawe ebyokola byali ebyonzira byabalema okuwonga okutereza oli ku Bujingo ayina Yesu naye uzika tewaziika waga nzike enkoleyo kinaawe abo baba nzimala gazunga wagano nzike kinaawe birinde ebikolimo by'abasenga abo birinde Bujingo gwoyogerako olaba gwe kitawe yafa kweganya bantu mutunonya kontondo kubogera bamusibye emyaka 2 Jennifer agambe nga basumba basinga bavudde mu Pastor Bujingo ye Pastor Mondo munange avuddeyo nayimirira wamu naye era onavuddeyo munange nayabya abasumba babalokole agamye nti abasumba babalokole banafuusi nagamba nti waliwo omusumba nga kati alina mu kuvuma Pastor Rosias Bujingo naye nga Saalongo nga n'abalongo mbu munange yabazaala bbali navaayo Pastor Mondo nalokagamba nti waliwo n'omusumba ng'ayina abakyala abawerera ddala 6 si byaffe katukuwe Pastor Mondo muvuma Bujingo naye mu bimukola bingi mulina abakazi 6 tumanye abasumba eyakazaala abaana abalongo tumanye abasumba bakola ebintu by'effujjo ate namwe wabamawulire mubimanyi newe babloga mubimanyi naye mubisirikirira kati obulumi bwange bwe buno tisimanyi lwaki mwagala kuvuma buli lunaku Bujingo mwamufula story nefu mukazi we yani yabagamba nti bwe wasama kula yagala kuzaala abaana yani yabagamba nti njiriye mujiwulire lwaki temugireka emitwe gino mujja kwekona ku Bujingo mumulekeewo ebizibu tuse ku Bujingo nabivunuka katonda amuvunuse ebizibu biri asobola okumuvunusa ebirala eyamuvunusa amasasi oyo abere katonda abalage nti ye katonda oyo kubanga bangi kumwe mwagala nnyo kubanga mumusalira omusango. Whoever is talking about Bujingo, please go and rest. Fakubibyo fakumudala ago muleke Bujingo katonda yamutuma bibye atebe muna amutankule nnyo ajja kubabya kubanga mujja kwabika nga mugoba yeba mikaba mugobye ni basigala mukubo oyo no ye Pastor Mondo mukwano atera nga tukyali kubyavuddeyo okuba nti no ayogera avuddeyo nalyoka agamba nti bannange abantu mwenna abali mu kuvuma endiga za Pastor Bujingo n'abali mu kuvuma Pastor Bujingo temumanyi kiki mwogerako agambye nti ku Kanani wali ebyamagero agambye nti tewali church esinga byamagero nga ku Kanani mbu Kanani etuuza abantu ab'ebitiibwa katukuwe Pastor Mondo ekinnuma nti abantu abasirusiru abatabala kutegeera ebintu bino by'ekkanisa ng'egye bitambulamu bangwa nnyo okubuukira olw'ensonga nti Pastor Bujingo takola bintu mmwe bye musuubira okukola ffe tugenda kukola uniform Pastor Bujingo tagenda kukola uniform enjiri ye sigenda kubanga njiri yewulira bwewammwe abantu abali ku Kanani abajjudde omuntu oyo ajjudde awo oza musiru omuntu akuŋŋaana najje ekkololo n'awulira ku njiri ku independence mumuyita musiru we mulowooza muli bagezi nnyo okusinga mulya mmere ki abala gye batalya mulowooza abakyala abakulu n'abaami abakulu abatudde awo ab'ebitiibwa baddokita bajja ne bawulira omusajja oyo oza katonda talina byasumuludde mu bulamu bwabwe awo ku Kanani waliwo enjegere zikutuse waliwo abantu abataasiddwa waliwo abantu abasumululwa enjiri Bujingo katonda gye yamutuma
si ya kitaawo si yo gy'owulira ku kyaki si ya pasitawo gumira ku njiri ya pasitawo fa kubikuyamba amaka ga Bugingo bwe gafuuka effect mu bulamu obwo nga yemboozi gy'olina okunyumya manya nti oli musiru buli lw'owulira enjiri ya Bugingo ekigambo ne mukipositinga era osigala oli musiru kitegeeza akusinga oli mu maaso akukubira biiti y'eŋŋoma n'enongo gw'ogoberera ng'omudongo nze nkubuulira Bugingo mumuveeko kateteremu abasumba mukole bye bayamba tugakuwanga etugafuna ku mutimbagano n'otambulira mu kumanya ky'olina okukola kwe kusubscribinga likinga atereka obubaka bwawo mu comment section bannange soda akukanani akyagenda mu maaso n'okuba nti naate agabibwa bannange oyinza okuba ng'olina ekirwadde pressure sukali birwadde kina kyonna genda kukanani munange Pastor Lozias Bugingo avuddeyo nalyo kategeeza nti soda ono wa mukisa era nga soda ono munange awonya ebirwadde oyinza okugamba nti munange tuli mu kujubisa katumukuwe tusabira soda ono wabwerere netumabagabira omulala asobola omunywanga bwani owa bulijjo naye omulala asobola omunywanga agamba nti Yesu yasabira envinnyo gubeere musaayi gwe Yesu yasabira obugaati obutazimukusa bubeere omubiri gwe era ye Yesu gwe tulina kasoda kano kanampunya sukaali wali okitegeddeko nti omulwadde wa sukaali ate bamukuba sukaali oba amagezi matono kale imusa emikono gyosabire soda mu munywe nga bwe bamulira enjiri esembayo wano katonda wayiwe abakadde b'ekkanisa n'abasoma mu gye musabire soda oyo katonda wayiwe Isaaka ne Yakobo soda ono tugaba wabwerere okuva ku lubereberye era mu kkanisa temubeeramu kyakutunda mu linnya lya Mukama waffe Yesu twagamba nga tumaze okumunywa ku ssande era ku bwereere nti ennaku zaalanja bwe ziri mu maaso gaffe nga tusabira emirimu gyaffe tunaasabiranga soda ono abantu ne bamunywanga bwe twasabira owa ssande era tumusabira Mukama abantu bana bagenda omunywa tituli mu kisibo abamu baludde n'ebirwadde abalala baludde n'ebibatawaanya naye byonna nga tetumenye kimu oba kiri bane soda ono abeere nga tte ennyonta yaabwe naye ate sikutta ennyonta yokka nabo beewuunya endwadde zaabwe engeri gye zaakomamu nga lwasabira wayini n'afuuka omusaayi era abaasembera that communion ne bawona naffe ono oli communion waffe abantu banywe bawone ate bawone n'ennyonta bawone n'endwadde tubisabidde byonna nga tuyita mu linnya ly'Okristo Yesu Mukama waffe amiina amiina wali udde ku kye bayita holy water galiwa mino lwenzo oli wava basumba bagaba holy water bamansira mubeera buntu mu church ne bakumansira bamansira abajega babwe sinze holy water holy sobola tekiri ekyo tekiriyo ate nga nkulayirire eggulu liri beerayo ndirimu ebyo ekinatwala mu ggulu bituli ku mutima kuyamba banaku bamulekwa ba orphans kyekijjo tutwala mu ggulu si buli abagamba nti mukama bali abo bakabaka bwa Katonda. Okyali ku Newspark channel fe twasalawo okuba nti tugakuwa nga bwe tugafuna. Omuvubuka wuno bambi story ye ekwasa ennaku yamala emyaka 18 mukomera nga bamusibira ki nga bamusiba agwa kuba nti no yakwata omwana niyo navuddeyo n'alyoka layira n'alyoka gamba nti bamusibira bwerere teyakwata mwana. Lwaki tetukuwa emboozi yabeere ng'agyenyumiza? Miaka 18 okuva 28 paka 2022 nga ndi mu prison ez'enjawulo Masaka prison, ngenze Luzira, ngenze Jinja main prison, Kitali andimazeemu emyaka 7 nga njirimu era ndi omu ku basajja abatandika okusima omusingi Kitali prison farm Minimax. Naye tukubiriza omulanga eri gavumenti etulwanirire omulyango omusango ogwansibya gwali gwa defilement. Bansibako omwana yali wa myaka 13 ne banteeka mu prisoni. Omulamuzi gwe bayita Mike Kibita n'agoba omusango ne banvunvubika ne baddamu ne banziza mu kyemba ne bankomyawo ew'omulamuzi Naamya Elizabeth nansiba emyaka 18. Nengenda mu prison gisavinze nagimalako kati ndi bweru ndya Butaala. Nagimalako obwemage naye nebaza Katonda ali mukulu
navaayo mu pulisoni omu ku bantu b'omukyalo oyo yansibya yanfudde ekyendi kuba kati essaawa zino ndi musajja mufumbo nina abakyala babiri amaka gange agateredde. Ebyamadubala munnange bibi ono nno munnange bamusibye emyaka 2. Madubala bavuddeyo ne babeera nga bamusiba emyaka 2 lwakuba nti nate yakozesa bubi omutimbagano bwebityo nno webiri ate eruddeeyo. Wabula ba TikTok ab'enjawulo bavuddeyo abamu ne babeera nga beegayirira nga bagamba nti munnange omukulembeze w'eggwanga sonyiwa Madubala, mbu Madubala musajja munaku, Madubala munange ne ssente we yali ku kyeyo bamusonderanga busondezi okkomawo ate era ekyeyo kyamusala. Kaakati ne bavaayo ne beegayirira nti bambi ategedde ensobi ne si musajja nti nalina obuzibu abeere nti nno asonyiyibwa. Katukuwa akatambi kano. Gayiridde tuli ku mavivi nze Timo Seetonda naye olwaleero Madubala mu musonyiwe. Musajja wa talina buzibu, Madubala talina buzibu mbabuulira. Omwana yalinnya ennyonyi nga ssente ensonde najja Dubai n'akuba ekyeyo ne kigaana ne tumusondera omulimu ne tumusondera visa tumusondedde n'okumuzza ewaka buli kimu tumusondera busondezi. Bannaye mutuweereza omulalu waffe Madubala ffe tukyamwagala mu musonyiwe. Tajja kuddamu, wallahi tajja kuddamu. Tubeegayiridde Madubala talina buzibu. Kibeera nsajja kyattu ne kifeesa eminyira ne twevuma ne twesudira ne twewemula ne kitulaga ku waya ne tukola effujo. Bannange musonyiwe Madubala mu musonyiwe. Bambi tubeegayiridde. Simanyi oba omulamuzi musiraamu. Assalaamu alaikum wa alaikum salaamu. Bw'oba mukatuliki Katonda apatira mwana ne mwoyo mutuukirivu. Bw'oba mulokole kitwala ekyo ne Madubala mumuleke talina buzibu talina. Kale ino bwetwetambudde obadde mulabi mulungi walekwe kumina ku Newspark channel. Subscribinga, likinga, leka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi, weeraba.